Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. Hey Ugandans, I'm Lieutenant Colonel Kiki, the Deputy Defense Spokesperson and actually the Deputy Spokesperson for the Uganda People's Defense Forces. I was hosted on Alternative Dig Talk. I encourage all Ugandans that this is the way to go. Always watch, participate, give your views and ask questions on Alternative Dig Talk. Dig Talk, the way to go. Beautiful people, you're welcome to the Snap Talk with your girl Teddy Tenjo every Saturday right from 6 to 7. It is your responsibility omwana wo kubeera mu nyumba nga teyasuze bweru mbo bamubanja rent. Koyo kulaba abalenzi abasajja abakunga butuufu tebabuulirirwa nga babulamu. Towerabira nti tuli wano ku the Alternative Dig Talk. Mukwano gwange gwali topic kiri wandyagadde twogereko. Is it about family? You can take your time. Look for a job, stabilize, men will come, men will always be there, you will get the men. Bonna goyagala musajja yenna goyagala ojja mufuna. Embaga ketuuke. Bino bitu yasenga na ojja bafuna. Naye ng'oli asitudde ttu yakedde ku macabaga nti nsitudde ttu. Naye nga mubutuufu agambye nti gy'akyali. Akyali muto. Is it outside family? Is it society? Oh, could it be relationships? Just be commenting nga topic yonna gy'ondyagadde twogereko tujjako tujogera kwano ku the Alternative Dig Talk ku share enganzi the Snap Talk. You have got to get up pretty early to go do something. We are the Alternative Dig Talk. With our mobile studios, we are redefining TV presentation just as technology is setting the pace. We are blending our approach with fresh, perspectively designed breakfast show, The Mighty Drive, informative and entertainment show, exclusive and live interviews. We President Museveni wadde juzi namulaba apima akawunga kilo 2 tasobola kalya nini bwaba alya kilo 5 oyannema okuliisa eggwanga ne bwe limundekera. Njagala kwebaza the Alternative Dig Talk etuwadde kano ka Mighty Drive era n'abatuwuliriza bonna abali ku mikutu njagala basaba mugende mu maaso n'okuwuliriza. All given to you just a click away on your phone, tablet, laptop and smart TVs as we are streaming live on our social media platforms, on the road and on the go. We are the Alternative Dig Talk.
Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. Amacha malungi bamikwano abatukereddeko ku mpewo zaffe za The Alternative Digital olunaku lwakubiri nga bulijjo tuba tunyumya bintu bya Buganda, bintu bya culture, bintu bya Uganda okutwaliza awamu n'ensi yonna. Amanya Farida Bikobere ate olwaleero ndi mu studios n'omwami Mukose Arnold Anthony gwe tugenda okubanga ate tutambuza naye program y'olunaku lwaleero. Tubadde tusuubira nti Mulangira n'aba ateredde ate n'atweyungako naye munnange embeera ye tenatereera bulungi, tenabeera stable, so olwaleero era tumumiisinze naye nga yatugambye tumalirizeeyo waakawe gwe yali atuwadde because twamala program eweddeeyo olwokubiri nga ebimu tetunnabyogerako se n'agamba tanatereera. Tumusuubira okuba nti olwokubiri olujja ajja kuba ateredde. Bw'anaaba tateredde inshallah tumusabira atereere, naye bw'anaaba tateredde ajja kubaawo. Kale ekika ekirala kye tunaabanga ate tukwasaganyiza Mukama nga atuyambye. Naye nga njagala okutegeeza nti page yaffe The Alternative Uganda on Facebook, kugendayo mukwano tulikinge, tufollowinge ate munnange bw'omala nyiga notification button bakuwe notification buli tugenda live. Olwebwe kuba nti munaye tosubwa programu zaffe enganze za buli lunaku ze tuba tulina. Abalabye the voltage olunaku lwa yesterday mwebale kubeerako nga mulaba, mwebale kusharinga ideas zammwe, namwe abalaba snap talk on Saturday namwe mbeebaza nti bamikwano mwebale nnyo, mwebalire ddate mujjango okwo. We promise obaletera topics ezibakwatako mwenga mmwe ate era tugenda kubanga tuzelaborating as we engage you. Twetaaga bannange endowooza zammwe ngate naffe bwe tuzimbira ku mmwe topics ezibakwatako tubasaba musuggesting. Tugambe next Saturday snap talk mwogereko eno topic, we shall not disappoint. Naye ngate njagala okuwishinga a belated birthday to one of us. Arnold, you will join me here to wishing innocent in Eviona Council. The most humble council I've seen on planet Earth. He's a very humble lawyer. Magala kechindi shimu. But wasoma stressize. Nomusanga kukubo tokkiriza nti yabadde ateka status ku WhatsApp go sanze. Sasa zogera nnyo okusinga omuntu. Is very humble and very quiet. Nenga ate mwana mugezi nyonyi. We wish you a very happy birthday, innocent. Mukama akuwe byosinga okwagala ate may you live long to succeed in life. Batulaba bamikwano ababeera ne birthdays zammwe, we send shout outs. Wogenda mu inbox yange nompeereza birthday to you, so I will be announcing your name and the years you've made, if you do not mind. If you mind, wabasi mukyala wali abakyala batakweka myaka naye bw'obanga osazeewo obutajogera, it is also fine. Osobola ogenda mu inbox yange noteeramu amanyago n'olunaku lwe wazaalibwa. I will be reading your name, nkubuulire naani gwoba wazaalibwa naye kwolwo olunaku oba kiki ekyenjawulo ekyaliwo kwolwo olunaku lwe wazaalibwa. So I am giving out to my viewers abalina birthdays, you get into my inbox a day before. Weba birthday yo yacha, you get to my inbox leero nembeera nti ate nkuteeka mu programu yenkya such that mukwano nawe obeera involved mu programu yaffe because nga temuliiwo tetuliiwo. So we are giving back to you ba mikwano abatulaba. Naye ano oli wasuza oti? Nasuzubukala mwana wasuza oti? Bulungi. Oidi nakizuyire nti eri abantu kamaala nga tibasoga era nga nosoga tebaluyiddi naye nga bankoba nti twende ekintu kirala buli lweyidda kumpewo kyoba osookengako nokwogera olusoga lutunumirwa. So ndi musangaavu era amirente eri wembawuliza nti omuntu atali musoga ye ayenda awulira ekigambo ekiva mu lusoga ze naawomba nfuna amaanyi akanti kiba kitegeeza nti omulamu gwe tuliko ogwabwe lwakubiri buli muntu okwirayo gye yava amane obuvu bwe amane entandikwa amane enkolo amane ziiti ajja okuba nti azaala omwana we ng'alina waatandikira alina kyasa okumulungamya n'okumulaga gyetuyizaamu amaani. Era munamwe n'abakoba nti muwoomerwa ino nga ndogera olusoga bamaama ne bababa balata basenga bakojja
bake bange ni bakulu bange ndi musangavu okuba nti kyaleero kibumbe bw'omu weekend ayikiriza nti ndide tubonaganeko tuwulizaganyeku maina ninze Mukose Arnold Anthony muntu wonkoli the alternative digital era nga yo bwenda okutufuna jja kumugaita abantu oba kumutimbagano oba kumulengeragala ononye the alternative Uganda oba ku Facebook oba ku YouTube onaba otufuna onaba ofuna empeza the alternative digital real issues real talk ni gainde okulanga nife bw'oboina ekirango kyo bw'oboinda okuba ku kyeweebuuza kyoyenda okumanya bw'oboinda okuba ku kyoyenda okutegeera oba okulungamizibwa enamba daife d'essimu nga liga enamba ebitagansi awo okusukrola awo osobola ogikopa 0702 9 76 ya Airtel eyo oba MTN 0783 04 77 85 ojja kubanga otufuna bukalamu. Mundikize mbalamuseeku nti kodeyo bakagwa abakatugobera n'okutulondoola tuli basangaavu era tuyiramu okwebaza kibumbe mu weekend iwe yafunye obuzibu tusaba musengwa akusaasire niwe yafunye ebirungi era wena musengwa ow'omu weekend tusaba era tumwebaza okuba nti wafunye ebikalamu mu bulamu obw'ensi eno aye ni Katonda era kibumba ni bina byonna mu bulungi ne mubi asigalanga ne kibumba ow'omu weekend era ngo tulina okwesiga yenka okuba nti tulondoola era n'okwikirizamu abantu baife abeyinda abekamuli abemayuge aberuuka abebugweri abenamutumba abenamungalwe abemayuge mwena naddala abegaife empungu awo kasitaime mbakuba nti bana akalwaire kano kali serious akalwaire kaidye akalwaire kali kumogola abantu ndowooza gaife empungu awo ne kasitaime ndowooza mwakiroliza twakafuirwa abantu mu ikindala abantu balinga batano aye nga bona batukuba nti covid so mbegayida bana bw'oboine obusobozi bwona gezaako okuba nti weekuuma weetangira akalwaire kano banandi dinti abo ife mayuge walaji kintu kyangu ino okufuna n'okusinga sabuuni oidi tida kuinga byabufuzi aye era ife galaji abantu kibangire n'okutambira galaji okusinga okufuna sabuuni so bw'omufunye walaji ono tomunwa okusinzira ku birungo ebiri byebatabula mu sanitizer muri mu walaji so bwabanga muri mu walaji bakitegeeza nti bwona mu ngalo walaji oyo sometimes when wankubaire percentage batetuuse aye ebekoze nga sanitizer so mwesige munayo mu ngalo okubona nti tutangira akalwaire kano n'ekintu ekindi bana mwambale obukokolo wolita bwobanga tusobola kwambala akakokolo menga shuwa nti wotyaime oba woyemeere bwokola omukono tokona ku mwino awudda kumanya nti akalwaire ne bwoyasimula ne bwokolola taida kufuna buzibu mundikirize mbuze ku babo ife ali mu ikonero ky'abazinga abusoga ekisege secretary bwansolo gaigongolo omukono ogutagala mpika igali ante wene bwamwiko obutakatagatu gwaite nti baba webale kuba mu ikonero ife tuna tuliyo mwebale ino mwebaya mundikirize entumu omwigakira ndire ebukojja enijenkola obwiga tubone ntutambuza ensonga edobuwangwa enono ensibuko ziti n'enkolo tubatandikirawo tugiye mu maiso mwana zensangaire omundi omukuzi ogwokubiri ogwasose ne wansangaiza zinandikiriza omukuzi ogwokubiri nkusangaza nkomenti mwana zensangaire wawuliza ku muzeyi Kasimu muzeyi Kasimu gyali mulungi mukama akyamukumya muwadde n'ekirabo ky'obulamu amina mama Florence nkulamuyisa kwawo webale kuba nti watuga ekirabo eky'obulamu ekyomuguno ono tandikirawo Farida njagala okujjukiza abalabi bange nti olunaku lw'enkya tulina Pierre Olumumba mu studios ejja kuba ku makya ssaawa emu tujja kubeera naye mu studios nga atutotolera ebintu ebikwatagana ku governance naddala mu Africa yonna okutwaliza wamu so mukwano
tobeerako tubeere tobulako tubeereko mu bungi tuyige wamu because embeera gye tulimu yeetaaga okuba nti ate twekuumira nga tuli mu kumanya nti ate ye ebeerangabo yaffe ey'okulwanyisa nti oli mumanyi so mwene embeera bamikwano nga tulina profesa omukenkufu mbakubiriza nti olunaku lw'enkya tubeereko mu bungi ng'ate omukulu profesa Lumumba Patrice ayogerako eri Africa yonna naye nga njagala ate era okubajjukiza n'okubakubiriza nti temwerabira okunaaba engalo n'okwambala masiki covid gyali bamikwano covid akyaliyo kyemmanyi abantu muli bakoowu abantu mwenyiyiddwe waka akasente kabuze abantu muli baavu naye ate ne bw'onoonya ssente mukwano ng'oli mulwadde zinaakuyamba ki nga bw'onaaba wankazifuna ate obulamu obufiirwe so twekuume tunaabe engalo tetugenda mu nkuŋŋaana nnyingi nga tetulina kyerinaddala nga tolina mugaso ekikutwala mu tawuni luyali nga togenda kukola ng'ate ekintu ky'oyagala okugula mu tawuni osobola okigulawo oli kyekyaki so bamikwano bagula ebintu ebitetagisa nnyo mu bulamu nga osoogumiikizaako n'omwezi otufuna lockdown neggwa ekirwadde ne kikakkana n'ogenda n'okifuna so tubeere bantu bawulize tugoberere amateeka tugoberere aba bye batugamba gwe munnange alina akakisa nti osobola okubeera vaccinated mukwano ogenda bakuvaccinating it is always good okubeera nti okutangira weetangiddeko mukwano so bw'oba wooli osobola okutambula nga wooli oli kumpi ne bali mu kugemeseza abantu mukwano you go and get vaccinated because it is also important nti munnange omubiri weetangidde because tetumanyi ki ekigenda okujja mu maaso waliyo akantu akatambula ka covidex abantu bakawaddeko obujulizi by the way oyogera covidex okusinziira ku notice endala gyenalabye factory ebadde mufulumya kati tekyaguza abantu ba bulijjo waliyo allegation ezigamba nti amagye nti eriyo omunamagye mbu ngezaako kukyenoonyereza yagenze n'afuna contract ebusupplyinga kati nga yajjeeyo okay babadde bakaguza omuntu wa bulijjo nga kakutuuka ku mutwalo naye nti munamagye ono bwe yagenze nakwata tenda kati actually mbu ziri pharmacies bbiri emu eri Mulago kumpi ne Cancer Institute kusa ku notice ginalabye so nga bategeeza bakasoma baabwe nti temuddamu kujja ku factory tetukyatunda kamu oba ku retail wabula mugende mu pharmacies zammwe mukafuneyo naye ate kalinye ebbeeyi kali ku mmeka nti kali ku 3 kavudde ku mutwalo nti bano abafunye contract abanamagye bakalinyisiza bbeeyi kati ng'omuntu wa bulijjo kati oli abadde ambuuza mu inbox ng'agamba nti baatugambye nti eddagala lino National Drug Authority tenalikkiriza kati bwe tenalikkiriza ng'ate government ina obuyinza okutubere mu mbeera ennungi kati ate yazze etya okuba nti ate abamagye la still bwe bakutte contract eno supplying eddagala etanaba kukkirizibwa National Drug Authority kakodi okyakali awo ye omunkuseere ye kwa kikwagumidde government eremereddwa nafe tufunye bannayuganda abataddemu amagezi nafe tuddukireeyo kati babwambye kati kalinyisiza ebbeeyi so nakufuna abantu balinga bana nga bakajulira kuba oli omulayi yabadde agamba nti wemunalina National Drug Authority ekkirize nga eddagala twakozesanga edda twagenda mu nsiko tulijjayo NDA yasobola kulikkiriza so mulinde NDA erikkirize ffe ng'abawona tuwona oli yabadde ampisamu sequence engeri gyeyajja awona okutuusa bwe yazze engulu n'agamba nti newankubadde kale government officially tebanakakkiriza naye okusinza ku kyempiseemu nokuba nti wendi olwaleero kali effective so covidex sinamukolesaako naye okusinziira ku testimonies ezivuddeyo abantu abasoba mu 10 ng'omu ku ye personal yakiŋŋambye then nze ndowooza nti gamawulire malungi bwe kibanga eddagala erijjanjaba covid n'awona lifulumye Uganda naye ebyomunamagye okukwata contract ate n'akalinyisa bbeeyi byampuna nga nnyinimu abba naye
ebyo tugenda birwako nnyo njagala okutegeeza nti omukulu prime minister yatusuubiza essente nezinatuuka naye twagala okubeera abagumu tumutegeeze nti lockdown etambu naguze power bank loza twakatambula enaku lero lwa 11 lockdown etambudde essente zigenda kujja nga tuvudde mu lockdown naye nze ndowooza nga tubuzaayo ennaku bbiri era nawe si wabi kuba kati bwoba bazeemu bwe zibe naku 42 okusa sente zibogera zabagenda tuwa okay when aba nfunye olina kufuna 2222.2.2.2 buli lunaku kakyo kitegeeza nti bwe zijja nga balina ku 10 era munnange yali badakwesa mu bijja kwesa ziba za chivinze cyali kigenderero bagambye ebyoganda bya kutukiza kigendererwa ebyoganda byakwejjako botulundia for example UPE sense basasanya ku mwana kumpi oba omwana oba since 13 buli tamu omwana zasasa school fees kulya ibirala bina kusasa abasomesa 13 omwaka gulinga kalinga kenda oba nga mutwalo so kati tawali njawulo bakibanga omwana tamu namba kusomera abaya ku 13 kati kyo osuubira nti olwaleero government ejja kwagala ennyo ekuba buli lunaku olya mutwalo bwanga kyobadde osuubira nti government basonda esente abantu basonda sente ne baziwa covid task force last year nalabye Dr. Atwine ng'ayomba mulekera kutuyita ababbi omwana agamba anti nga baleeta statements yazizakola mu 2020 mu lockdown n'agamba September n'abasimanyi tulina kino kati nga tuli 2021 nga byagamba bina teri kyatuukire kati nga mbuuza okay bw'obanga temuli babbi bimwasuubiza biriwa ezalina ogula kino nakino ziriwa nga tebazirina ninga ne basuubiza tebiriiwo kati atali mubbi tumuyite bakuyite ki naye baamubba ani ayinza Dr. ate nga gwe balumiriza omubbi ayinza okanga tumuyita mubbi nga naye baamubba naye bwaba muyiwa musolo naye abo musolo baba baamubba okyali ku The Mighty Drive olunaku lwakubiri programu ebeera ya Mulangira Nakibinge naye taliwo olunaku lwaleero so tugenda kubanga tweyongerayo n'ekika twali batimubuuza ebintu bino naye mukimanye nti bannange Mulangira tali bulungi yetagisa essala zammwe yetagisa okukwatizaako embeera amazima akyali mukosefu ge mazima lwakuba nti olumu ajano neyeekaza n'aguma n'atwala mu vaani naye nga tamanyi kyayitamu anti muzukulu wa Kabaka bwange ate omukwata ngabo abamugumu naye ng'embeera yo amazima si nnungi kyesobola obagamba so abasobola okumukwasizaako abalina ku namba ye bamukubira mubuuzeeko abasobola okugula ku ddagala basobola okugula ku ddagala ng'olina namba ye abagwanga mujje namwe abagwanga mujje kyagenda maaso agamba kituufu erina kyekoze tetulumuza abansindikidde egwanga mujje mwebale nnyo mwebalire ddala yatuuse njagala okubeebaza nti ate munnange yatuuse ku namba entuufu yadde saabakubidde naye nga njagala okubategeeza nti gwanga mujje wammwe yatuuse ku MTN not airtime on my MTN so mwebale nnyo era njagala okubategeeza nti obubaka butuuka gye bulina okutuuka ewa Mulangira era agamba nti bulina kye bukoze ekyenjawulo bw'anaaba atereddemu ajja kujja abeebaze ye kennyini abagambe neewa waatuuse naye nga omulanga gusigala gukyagenda mu maaso nti temujjanga okwo temuwummuza ngalo gwanga mujje tumwetaaga nnyo ate okusingawo naye nga kyo mumusabire nga nayo bajjajja bamukwasizaako nze kyemanyi ye tena gyagenda ekyo binekakasa omulabe ne wamutayiza atya simanyi akola kino kinekakasa tiye Mulangira akyaliwo nnyo ddala bajjajja nanti akuumibwa bajjajja anti kiyinza kugamba nti omulabe ne wagezaako okumutayiza nti ayita wano amutayiza ayita wano of course kiringa bali babeera wali nga baseka gagamba bakuwaako ssanyu kasi kiringa bwe nali nsoma ebyawandiikibwa ebimu mu bitabo ebitukuvu nga bagamba nti omuntu gy'okoma bw'olokoka abalokole bw'olokoka oba tudduse bizibu just oba ofunye maanyi ebanyisa bizibu naye mu mbeera eno gyali newankubadde n'abajjajja naye tekijjaako nti omubi
bw'aba amutaayiza tasobola musanga ekyenjawulo nti ye aba alina engabo emugaadinga okulaba nti avuunuka bino byonna so nze ndi mugumu nnyo nyogera nti mukwatanga omuzukulu wa Mwanga talina gyagenda ye talina gyagenda so kyokubanga mukosefu ekyokuba malamu maanyi nti ate no ye waali nnyo tusaba abaana bengo bamukwasizeeko tusobole okuba nti ate ku lwokubiri olujja tubeera naye mu studios ng'ayogerako eri abantu because kyemanyi mulindiridde abamu bagamba era ne leero taliiwo era ne leero taliiwo bamikwano tetulina ekyo it is beyond our making because obulamu bwe bugagga omuntu alina osooka ataasiriza obulamu then asobole okudda munange omanyi ewaffe ebusoga tulina olugero lugamba nti ekisawo ekyereeta kiyimirira kituufu ekyo nti bw'osanga akaveera oba kutiya nga terimu kintu kyonna terimu kasooli terimu muwogo terimu mwanyi tusobola ogisanga nti eyimiridde so kiba kitegeeza omuntu atalina bulamu tasobola kuyimirira so tukkirize tugaane ng'omuntu omala yenna ffenna tulwala taliijo kaabaani olaba nze asoma bayibuli ne Kristo gwe bagamba nti mwana wa Katonda Kristo gwe bagamba nanyini bulamu naye yalitoka ku ssaawa esemba n'agamba taata nzijaako omugugu guno naye nga ye Katonda okusa kuyawandiikibwa kusoma bayibuli ye Katonda naye n'agamba taata nzijaako omugugu olwo ffe abaana b'abantu abambadde omubiri so ekyo kya bulijjo buli ffenna tufuna obukosefu tulwala olaba ne Kabaka Mutebi olabadde tugamba nti empewo za Buganda zonna ziri ku ye era naye atukisa n'afuna obukosefu so n'alwala so nze ndowooza nti ekyo kya buntu era kya bulijjo so bw'oba olina namba y'essimu osobola omukubirako n'omusaasira nokukatonda n'anywako namwe bagwanga mujje naye mwe abatusaba enamba y'essimu eyiye mutusonyiwe tetujja gibawa kuba amazima yatugaana yagiyimiriza olw'ebizibu ebimu ku byo ebyava ku ssimu byebyaba tulinga nabyo namwe abasaba esala y'omwenda embeera gyalimu tukimanyi mugyetaaga sala y'omwenda mugyetaaga naye embeera gyalimu tana concentratinga kugituwa so ffe tusobola okitegeera naye bambi mwe temukimanya tetubanenya mugyetaaga esala y'omwenda eyo naye mumusaasire embeera gyalimu tewuumya nakabululu okuba nti concentratinze naye bw'anaaba ng'atereddemu tubasuubiza ajja kudda era ne bw'anaaba tazze tujja bategeeza embeera gy'anaaba alimu so bwe bityo bwe biri Farida twasimyewo wano nga tutandise nga tambuddeko emituba 8 egikola ekika ky'abalangira ab'eŋŋoma okuleka ab'enkejje enkalirire naye ekika ky'abalangira nga kino ekika kyekivaamu omwana w'eŋŋoma oba afuuka alondebwa okubeera kabaka naye twali tutuuse ku bikanga kumpi nga 27 naye nebayo abagamba musooke mudeyo ku bika ebyenyini okuva ku mutuba ogusooka ate era banziza emabe nafunye emesi mindibukisa nga bagamba sho ebadde ennungi naye musooke muddeko emabegaawo tunyunyulaawo butandika bupya nemugamba naye oba wawiza sho tukitegeeza wabiwulidde bulungi asooka n'agamba nedda tubeegayiridde so munnange ebisa ebisinga sho eno etambulira oluusi ku bibuuzo byammwe etambulira komenti zammwe ate twagala batenguwa eno sho eyamba ffe ffenna teyamba saidi emu so bwe baba nga mulina kyemusabye naffe ffe baani abagaana okulaba nti kuba naffe tuli mulere tuyitamu maloboozi mweri ne munyumirwa rhythm oba nebanga temunyumiddwa rhythm so fenga oluseke oluyitibwamu ebyokunywa tetugaana gwoba oyisa ekyokunywa wansi fetuleeta buleesi bwoba tukisise era tekivaayo so nga bwe musise nti mwagala tuddemu tubatandikire wano wenyini wetwatandikira ebika ebika 8 oba abantu 8 abakola emituba egy'eŋŋoma egy'ekika ky'abalangira ab'eŋŋoma ndowooza tutandikire awo tulabe ekyalo ekiddako
bwoba olinayo message endala tujja zisoma naye eriye nezali ku YouTube tujja kuddayo tulabe abasaba ekitabo ababuuza kiririddawo ekitabo tekinnaggwa bawandika kiwandiike so tugamba twagijjamu n'agamba yali agambye nti singa n'aba obukosefu nga bukyagenda maaso tugenda kudda ku kika kyenkima abamanyi ebyafaayo by'ekika kyenkima mu Buganda mumanyi amaanyi g'ekika kyenkima nga yebimu ku ebika binansangwa ebitambulirwako Obuganda era bajjajja ba Buganda so n'agamba nti singa anaaba tali mukosefu ekika kyenkima kyakomyawo naye nga bukyalina ekika ky'abalangira ab'engoma ndowooza kyamakulu nnyo era kyankizo nnyo okuba nti tumalayo wano emituba 38 tulyoke tulabe n'agamu ku mannya agasangibwa mu kika ky'engoma nti ojja kwesanga nga bakuwa erinnya naye ng'erinnya lyolina nga wali badde mulangira naye nga bakuwa erinnya ng'ate toli mulangira so n'abantu biraba so mbadde nsaba Farida tubuddeko emabega katono nnyo tulabe ebika omukulu w'omutuba ekyalo kwabeera essaza ne Ssekabaka mwe yava oba mwava so tutambulira awo tumanye nze bwe mba ndi mulangira oba ndi mumbejja engwa mu Ssekabaka ki nalaba omumbejja yali Kaiso nga ye wakaweesa twaleka tugambye nti abalangira bonna abava mu balangira ab'emituba batuma amannya nga bagajja mu mannya g'ekika eky'abalangira ng'era buli mulangira oba omumbejja ayinza okutuumibwa erinnya lyonna eriri mu kika ekirangira so nga kitegeeza nti kasa cross tojja gamba nti olw'okuba nava mu Ssekabaka Chwa situumibwa linnya lya Ssekabaka Mwanga oba situumibwa linnya lya Ssekabaka Bemba oba Jemba oba Suuna wonna bakatinga across kasoba ng'oli mulangira nga oli mu layini ya ngoma osigala otambulira mu layini eyo so amanya g'abalangira tegaliiko komo nti olina kutambulira mu lunyiriri lumu osobola okuba nga oli ova mu Ssekabaka Suuna naye n'otumibwa erinnya ly'ekirangira eriva mu Ssekabaka Bemba so wano omulangira wawandika ng'ategeeza nti omulangira yenna oba omumbejja yenna asobola okutumibwa erinnya lyonna kasaliba nga lya layini ya mulangira naddala mu layini y'engoma okuleka omanyi abantu balina okimanya nti eriyo abalangira abatoogerwako ab'enkejje enkalirire awo tujja boogerawo olundi tuli kubalangira ab'engoma so twagala obuzaabuzibwe ogambe nti ate era ojja kutuuka ekisa tumanye lwaki ab'enkejje enkalirire teboogerwako nnyo ye obuzibu bwavaawa baabulirwawa lwaki bo si nsonga nkulu nnyo mu Buganda n'Obwakabaka bwa Buganda bano be balangira 38 ab'emituba obutaka bwabwe amasaza ne Bassekabaka mwe bava ngenda kutandika we natandikira luli nati ongambye okusaba kw'abantu tugenda kukiddamu omulangira asooka ye mulangira Lutimba obutaka bwe buli Bweya essaza Busiro Ssekabaka Tembo netaga okutangaza naawo Ssekabaka Tembo era okusinga kubiwandiikibwa Ssekabaka Tembo ayina ebyawandiikibwa bye ebyafaayo bye nakyo bamuyita Tembo yanswaki olaba n'olugero mu Buganda waliyo omuntu wagwa eddalu bagamba nti ayise Tembo kiba kitegeeza Ssekabaka Tembo ono ayina ebyafaayo bye yenga omuntu nti ekivaako bamuyise Tembo era n'ensonga lwaki batuka ekiseera nga Kabaka Njagala buli omuti oguwonya abalalu nti Kabaka Tembo yagenda ebigenda maaso n'otandika bwe baazuula guno Kabaka Njagala tuleke bano abantu abayise Tembo tubasibira ku miti gino mulangira yagamba bafulumiza obubonero bwabwe ne babuteeka okumpi n'omuti Kakanyaga kitegeeza balalu agala bawonye eddalu naye ebyo tebisibigamu so
Kabaka Tembo alina ebyafaayo bingi nnyo naye anyway kasa Omulangira yawandiika ekitabo twagala twogere nnyo biri mu kitabo ekitabo kiwedde abantu balimanya amakulu g'ebintu bino n'amannya lwaki Bassekabaka abamu babatumibwanga amannya gano era ne bababulamu n'osanga nti nze Mutebi owookubiri so tujja kumanya lwaki tebakyatuuma Tembo like Bakabaka tebakyatuuma mannya balangira abasinga nti Tembo owookubiri Tembo owookusatu tebakyabituuma tujja kumanya lwaki Kabaka Tembo abantu bagenze bamufading out. Omulangira owookubiri ye Omulangira Namummwa obutaka bwe bulekavule mu ssaza eri Mawokota era ava mu Ssekabaka Tembo. Omulangira owookusatu ye Kaweesa Jinja essaza ery'Ekyaddondo Ssekabaka Kiggala. Abantu banyonyole bajja lowooza Jinja eri ewuwo no si Jinja eya Singojje Jinja like the stone Jinja omusoga yayita Eibaale like the stone double J nti Kyaddondo bw'ogenda Kyaddondo abamanye Kawempe gende Kawempe obuze omuntu w'Ekawempe ntwalako ejjinja ku Jinja togambe lwaki bayitawo Jinja Jinja lino abasinga bayitawo Kawempe Jinja Kalooli Jinja waliwo amayinja gano nga waliwo nga we tugambye nti omutaka yabeerangawo nga ya empewo wezikuŋŋaanira ku Jinja eryo omanyi lwali lusozi nasozi kuno kuliko ejjinja ery'ebyafaayo omanyi buli mu kitundu wabeerawo points ez'enjawulo for example yagamba nti Buganda yonna Bwakabaka naye bw'ogenda bw'ogenda e Kampala ojja sangayo Mmengo naye ate bw'ogenda Mmengo si buli Mmengo nti wali olubiri ojja kusanga waliwo Emmengo waliwo point e Bulange lusozi nga luno olwene olwakanyihamba lwagamba I have my rope you can sell it naye kati nga olwo lusozi nga kuliko ejjinja awakuŋŋaanira empewo misambwa mpewo bamalayika kisinzira bw'oba oyagadde okukola ki okubiyita so olwakuba nti kati bwetwogerera bagenze basanyawo ebifo w'ebiti byafaayo gyagenda otuukawo ng'ojja kusangawo buyinjayinja busozisozi nga abakuba amayinja bakoze eki basaanyizaawo naye gwe okakasa ebintu bino bwetugamba nti Kyaddondo ne tugamba nti Kawempe genda ye Kawempe obuuze okakase weetuukire oyinza okulowooza nti tuli mu folofotto bagamba yeetuukidde tanywa matabangufu so Jinja tutegeeza Jinja the stone not Jinja ewaffe eri ebusoga nedda. Omulangira ow'okunayo Mulangira Lwanja obutaka bwe buli Katakke mu Busiro ava mu Ssekabaka Kiggala. Omulangira ow'okutaano ye Kasaabanda obutaka bwe buli Kitebere mu Busunju ate ye ava mu Ssekabaka Kayima. Omulangira ow'omukaaga ye Mulangira Kikumbe obutaka bwe buli Bunnamwaya mu Kyaddondo ava mu Ssekabaka Kayima. Kaligaluyidde Mulangira ow'omusanvu obutaka bwe buli Nakikungube mu Busiro ate ye ava mu Ssekabaka Mulondo. Omulangira Lulume ye Mulangira ow'omunaana obutaka bwe buli Bumme mu Mawokota ava mu Ssekabaka Jjemba. Ndowooza batufulowing awo tewali nnyo byakunywa bibuzaabuza kubeera tuddamu buzzi wano abasooka bano twali twagiseemu naye dda tuddamu buzzi olw'okusaba kw'abamu ku bantu baffe. Omulangira ow'omwenda ye Mulangira Kabi obutaka bwe buli Kuumu mu Busiro ava mu Ssekabaka Ssuuna eyasooka. Bajja kwekanga nti bajja kulaba Bassekabaka omu nga addiringana emirundi mingi. Ojja kubuuza lwaki. Twakyoga ku programu yasooka nti Bassekabaka abamu tebaazaalanga baana bangi. Kati wekanga nti Ssekabaka yazaalanga
omwana omu kati yazalanga omwana omu ejja kusanga omutaka ali omu yazalanga abaana abataano ejja kusanga nti abataka bali bataano naye bava Ssekabaka omu nti awo twanyonyola lwaki Bassekabaka abaaso tebazalanga nnyo tabalako ne bazaala nnyo ne tunyonyola lwaki Ssekabaka omu bamuwanga obutaka omu abamu ne batafunanga so era lwaki omu yajjanga atya okuyitibwa ow'omutuba so gwe yamisinga show eya Tuesday tukusaba oddeyo ogenda ogirabe wano tuyinza obutabiddamu byonna nga weebiri kuba bingi naye bwe bityo ezimu ku nsonga zabeeranga mpisa buntu bulamu bukakkamu so nabwe bityo dayo programu eyoloko olwaggwa olabe ensonga lwaki abaana abamu baweebwanga obutaka abamu tebaweebwanga. Omulangira ow'ekkumi gwe tuli naye ye Juma Sembizi obutaka bwe buli Nabbingo mu Busiro naye ava mu Ssekabaka Ssuuna eyasooka. Sewati obutaka bwe buli Kalambi mu Busiro era naye ava mu Ssuuna eyasooka. Wano ojja kwekanga nti abataka abamu bali mu ssaza lyerimu. For example ojja kwekanga nti Ssuuna abataka abasinga bali mu Busiro ate osange Ssekabaka Omalanga ababe bali Kyaddondo nti ebiseera ebyo buli Ssekabaka yabeeranga n'olubiri lwe. Kati Ssekabaka bw'amala okufuna olubiri lwe kati nga bw'anaagamba nti nze nva Mayuge bitegeeza abaana abange bonna tebagenda kufuna kubeera kizibu nnyo okutambula ate bagende ekamuli olwokuba nti naffe twayagalanga nnyo tuwuliziganya n'abaana omanye batambula batya kati n'omwana wange bw'akula atambula oba bw'afuuka bw'alondebwa n'abeera kabaka ne bamuggyaawo n'agenda Emmengo kati bw'azaalira Emmengo awo n'alyoka amusindika musaze ddala kati naye n'agenda n'akolayo ekika n'atenga okweexpandinga naye n'atandika okugaba ebitundu naye nga initially abaana baabawanga okusinziira Bassekabaka bwe baabeeranga n'embiri zaabwe lwakwati embiri zigenze zisaanyizibwawo nti kati tunyumyako binyumye era nga bakugamba nti awaliwo olubiri lwa Ssekabaka gundi waliwo olubiri naye nga ne bakulaga ne bakusaba akantu kamu akalaga nti Ssekabaka yabeera wano oyinza okukanoonyanga tokalabanga bisaanyiziddwawo naye tusaba abantu abavunaanyizibwa ku heritage bino ebifo ebyafaayo nti amawanga ge twegomba naddala Abawarabu ekisinze okutumbula ebyobulambuzi byabwe is their cultural heritages tinaffe singa tuddayo olwaleero ne tubizimba zenkulayira Uganda erina history esobola okuliisa Uganda abaana n'abazzukulu nesosa n'amabanja gonna ne tuddayo ku zero date so nze ndowooza nti ensonga z'ebyobulambuzi nsonga nkulu nnyo naddala ebifo byafaayo. Omulangira Mpandwa obutaka bwe buli Kawalira mu Busiro ava mu Ssekabaka Kimbugwe. Akamyuka obutaka bwe buli Bbembe mu Busiro era mu Ssekabaka Kimbugwe. Kawuwa obutaka bwe buli Mpande mu Bulemeezi mu Ssekabaka Kateregga. Era ndoza omumbejja luwedde Lilian awo gwe tuliko. Kata Kesu obutaka bwe buli Nankonge mu Busiro era Ssekabaka Kateregga. Kijojjo obutaka bwe buli Bugema mu Bulemeezi era Ssekabaka Kateregga. Gesserwa obutaka bwe buli Makerere Kyaddondo era Ssekabaka Kateregga. Omulangira Kaliro obutaka bwe buli Kafumu mu Mawokota era Ssekabaka Kateregga. No Ssekabaka Kateregga yekolamu omulimu ate munnange byakwebanako. Seeninde Waswa obutaka bwe buli Nansana mu Kyaddondo mu Ssekabaka Kateregga. Mukuuma obutaka bwe buli Kamuli mu Busiro Ssekabaka Mutebi. Lumweno obutaka bwe buli Bbanda mu Busiro Ssekabaka Jjuuko. Muyigwa obutaka bwe buli Bbanda mu Busiro Ssekabaka Jjuuko. Mbalirwa mu Lutta obutaka bwe buli Nalubudde mu Busiro
Ssekabaka Jjuuko. Ntale Nakaswa obutaka bwe buli Buwasa mu Busiro Ssekabaka Jjuuko. Juma Kateebe obutaka bwe buli Kibanga mu Bulemeezi Ssekabaka Tebandeke. Ssekabaka Kateebe tomwogeddeko. Omanyi oyagala njogere buli ku kimu naye nanti nze mbadde manyi nti Kateebe si linnya. Ewe kusinziira okunnyonnyola agamba nti oyo simanyi Kateebe. Kati bwe kiti buli kabaka aba ne Kateebe ne bakatikkiro babiri. Kateebe ono Kateebe eriyo Kateebe ono Kateebe. Kitegeerekese. Okitegedde bulungi. Kitegeerekese ekyo. Oli Kateebe wa Kabaka ono Kateebe. Kyebadde tukibuzaabuza nti ono ye Mulangira. Kitegeerekese. Omulangira Kyobe Ssematimba obutaka bwe buli Bugga mu Busiro Ssekabaka Kagulu. Kataba obutaka bwe buli Kololo mu Kyaddondo. Kiki alabike yawandiika ano yakolamu ensobi kuba ate Ssekabaka ndaba we Busiro. So wano ajja kutereza tujja gamba namba 28. Namba 28 Kataba Kololo Kyaddondo ate Busiro. Tolaba? Yakolamu ensobi so tujja bagamba bakitereezeemu. Omulangira Kiwanga naye nga kyemmanyi okusinziira ku naye kyemmanyi wa Kabaka Ssekabaka Kagulu newankubadde nti yakolamu ensobi naye bw'oba ogoberedde obutaka n'amasaza gye balina nti bano bonna bonna olaba nti baali baana ba Ssekabaka Kagulu. Omulangira Kiwanga obutaka bwe buli Kamwokya mu Kyaddondo Ssekabaka Kagulu. Sekkolya obutaka bwe buli Sekkolya obutaka bwe buli Kiwala mu Kyaggwe Ssekabaka Kagulu. Lwetega obutaka bwe buli Kiwala mu Kyaggwe Ssekabaka Kagulu. Kalaki obutaka bwe buli Bukeerere Kyaggwe Ssekabaka Kagulu. Bukeerere tukyogedde. Omanyi lwaki nokolayo bino ebigambo? Because Mulangira aba ayogera alina byataakingako like so kati nze gwe jja kumpadde onnyonnyola abantu so gituuka onnyonnyole. Wala manyinaze ogenda kumpa ojja kumpa obuvunanyizibwa obumu nga omanyi empoga mpaka nnyo kuwubya abantu baffe kuba siya palapase si propaganda nti oyiya buyija n'obiteekawo ensonga za byafaayo so saagala nnyo kyeba nerabira saagala nnyo kyogerako nnyo ate ojjukira omuntu addemu agiwulirize atwale kiwamugamba ate nga he was misinformed agenda okufuna ekintu ekirala ate gwo osigala gwaswala so nga tugembanga sikyakijjuka bulungi nnyo kyogerako nnyo. Omulangira abasatu ye Mulangira Gwobango ava Bukeerere mu ssaza ly'e Kyaggwe ava mu Ssekabaka Kikulwe. Ndawula Kikanja obutaka bwe buli Mitimbojje mu Ssingo Ssekabaka Kikulwe. Omulangira owasatu mu abatano ye Mulangira Ngobe ava mu obutaka bwe buli Kijjo mu Kyaggwe Ssekabaka Kikulwe. Omulangira Gomotoka obutaka bwe buli Buwazi mu Bulemeezi Ssekabaka Kikulwe. Kayondo obutaka bwe buli Senda mu Ssingo ava mu Ssekabaka Golooba. Omulangira owasatu mu 8 ate nga ye Mulangira asembayo ye Mulangira Kakungulu Ssaalongo ava obutaka bwe buli Sekiwunga mu Busiro ate ava mu Ssekabaka Semakookiro. Obadde okimanyi buli Mulangira
buli mulangira buli katikkiro buli kabaka abasaalongo odde kimanyi nga buli kabaka abasaalongo kulwaki mbane ne bwaba tazadde balongo kulwaki kuba okusinzira ku byafaayo tewulira nga bagamba nti saabalongo lwaki nti ebitibwa byonna oba ozadde oba tozadde ate okoze kujajamya bitibwa ate kati bwamuyita empologoma omusanga k'empologoma nanti empologoma akaana k'empologoma togamba omusanza akapologoma akato bw'omusanga nti ebitibwa bya kabaka byonna lwaki bamuwa ebitibwa byonna nti ye Ssaabasajja kyogamba mu bwakabaka mwate muli basajja bala naye kiba kitegeeza nti abasajja mwenna muli wansi we mwenna teri musajja mala w'amaanyi okusinga kabaka nti buli kimu kabaka bakimuwa buli kimu so bamugamba ye Ssaabalongo nti bw'oba gwe Ssaalongo ogenda osaba mwana abalongo muno gumu bebiri naye abalongo bonna ye yabazaala n'amalayo oba bw'oba ozadde katugeze nga asinza osaba abalongo abangi alina amalongo 10 nga ye Ssaabalongo abalongo 10 kati ye aba alina 11 bw'oba mu kitundu kyammwe nga kuliko azadde abalongo 30 peya 30 kati ye kabaka aba alina abalongo 31 ye Ssaabalongo kiba kitegeeza buli kabaka aba Ssaalongo ekyo nkitegedde bulungi kyo kitegeerekesa kati bino bye bagamba kabaka baffe nabyo kati kabaka baffe mwe abakyala mwenna naye ate n'abasajja bagamba baffe nkugambye abasajja Ssaabasajja abakazi ababaffe kati lwaki omusajja amuyita Ssaabasajja bw'asonga muwe papu togamba nti kabaka tomudda mu kamwa bagamba Farida taata kabaka asiimye ng'ogamba nsense buse wampa ssebo ng'okwata ng'omuwaayo nga kabaka akusiima abayo olw'okumulabira nti wamusembereza kumpi n'akuwa ekirabo kati mwe abakyala ababba mmwe era ebise bisinga omusajja si kirungi kugamba nti baffe kitegeera naye omukazi agamba baffe kuba buli mukazi mu Buganda kandidate wakuba mukyala wa kabaka n'omusajja kandidate wakuba nti kabaka sawa naye asiima mukyala wo n'aba nti ye Ssaabasajja era kabaka bw'asiima mukyala wo weesona akono gamba nzaani alonda omukyala omulungi kabaka gwasobola okuba nti asiima ate kabaka tasaba alagira tosobola okulya kabaka agamba nti bannange tusaba gavumenti etuyambe yasaba report kabaka talina kusaba anti yasaba report nzaakojjo anti zikugamba okusinziira ku bye tusoma simanyi nkuba byensoma kuba siri Muganda sijja kubyogera nnyo ebya Buganda naye byensoma kabaka talagira kabaka tasaba alagira era nsooke bagamba kabaka alagidde bagamba nti bannange bantu bange mulime emmwanyi abatasabye nti mulime emmwanyi kabaka alagidde tulime emmwanyi kabaka bagamba nti bannange tulime emmere emala kabaka abalagidde abantu be balime emmere nsooke edda wabeerangawo ennimiro ya kabaka nti ennimiro teyabeeranga ya kabaka nti pase kabaka ajja kujja akungulemu naye ennimiro eyo abakungu ba kabaka bajjanga ne balambula amaka ku maka balabe bagezanga kulwanyisa njala nti buli kiba kitegeeza nti bw'obanga wawulidde ekiragiro kya kabaka ekyokulima emmere nti ennimiro ya kabaka kitegeeza nti eyo ne baba temuli mmere ojagenda muli mu lusuku olwa kabaka oyonjeemu ettooke ofumire abantu b'emmere baliye nti ate newo naabo otwalira kabaka amakula kiwaddiiro olina okutwalira kabaka amakula kuba aba alina ennimiro kabaka talima kabaka talima naye ennimiro gye bagamba eya kabaka bw'oba mutwalira amakula omanyi kabaka tafuna birabo kabaka afuna amakula kati oba mutwalira ebikobi byomuyita ebirabo totajja kubeera wagambe nti ate ekirabo kya kabaka ngana kijjawa olwedde aba alina ennimiro ye nti yabeeranga tteeka buli maka okuba n'ennimiro ya kabaka era ebiseera ebisinga
enjala yalwanga okugwa mu Buganda era nga bwenjala bwegwa mu Buganda abakulu mu bika bayita empewo ne bajebuuzaako kyekigudde era yabeeranga disaster nga bw'ogamba nti katugeze musi yayise n'asaanyaawo omanya bajjajja banyiize kyabeeranga kizibu mu Buganda okugwamu enjala era nga enjala eyo bwegwa bamanya waliwo ensobi ennene yakolebwa mu Bwakabaka era nga ensobi erina okugonjoola n'abantu ab'ebika batuule bajjajja abatulibwako empewo abawonga empewo abasamirwa empewo beebuuze lwaki embeera eno ezze mu Buganda kuba actually mu byafaayo Buganda bwe ku Bwakabaka obwavangamu naddala mu kitundu kya East Africa omwavangamu obugunjufu nga n'Obwakabaka obulala bukoppa Buganda ng'oggyeko okubatikira mu mulembe gwononese Abaganda tebakyawa kitiibwa ebyafaayo byabwe Omuganda ye alaba nga wa bulijjo yensonga kyolaba Abaganda ab'edda abasinga tebaakolanga nnyo tebapakasanga era weekanga nti amawanga agajjanga muno okunoonya akasimbi bayita abapakasi ekigambo ky'obupakasi tikivuma lwakati abantu ennaku zino bakuyita omupakasi olabanga akuyisizaamu olugaayo naye ekigambo kupakasa bwe nzijjawo Farida n'ompa omulimu ng'onsasula nga nkola ku instructions zizo mmanze kupakasa kituufu kati bwe mmanze kupakasa mba nfuuse mupakasi naye bwe nzijja ewuwo n'ongamba Farida nina idea mbadde njagala tutandikewo company of organization ng'ekola kino na kino nenjigula n'ongamba naye nze nina for example ina capital ya nsimbi naye gwe oyina skills ate tugatte obwongo kati gwe mate muli bapakasi muli bakozi mukolera wamu njawuli y'omukozi n'omupakasi nti abakozi mukolera wamu ne mukola obuweereza oba ne mubaako kyemutunda eri abantu naye omupakasi yonajja n'akola n'asasulwa mwe abakozi musasula ku nkomerero ya mulimu ne mutwale mugamba twakola amagoba ga sente mmeka twakola amagoba ga mitwalo 7 mu mwaka mulamba Farida wateekamu ki nateekamu kino na kino kyamalawo sente bweziti naye nawe okusinza ku skills wateekamu not zikwetinze singa obadde ofuna buli mwezi ng'ofuna musaala obadde ofuna bweziti so kati tusooke tujjako zino kati zesigaddewo ziri emmeka kati tugabane like abakozi mutuula ne mulaba bye muze mukola nabana abakozi abapakasi bade musasula then kyemusigazaawo mwenga abakozi ne mulyoka mu sharinga olako kati kyakyuse abakozi 5 era abakozi 10 teba abakozi babapakasi naye olwokuba nti ekigambo ky'okupakasa kivoola abantu bakitutenga ekivoola kati ne tukikakkanyaako eddoboozi kene bafuuka abakozi ate n'abakozi nabo batandise okuwulira nti bw'omuyita omukozi ate nti oba omuyisizaamu olugaayo naye nga ekigambo omukozi tekivuma era tekivoola webale kutangazaamu okwo kugendako mu kuwummulamu ku katono nnyo bwe tunakomawo tujja komawo nga tubawa agamu ku mannya g'abalangira agasinga okumanyika bagatuwadde wano nga laba mayitirivu abalangira n'abambejja ge basinga okutuuma abaana baabwe so mukwano beerako. We are going for a short break. We'll be right back. Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. Hello beautiful people, you're welcome to the Snap Talk with your girl Teddy Tenjo every Saturday right from 6 to 7. It is your responsibility omwana wo kubeera mu nnyumba nga teyasuze bweru mbo bamubanja rent. Koyo kulaba abalenza abasajja abakunga butuufu tebabuulirirwa nga babulamu.
teweerabira nti tuli wano ku the alternative dig talk. Mukwano gwange gwali topic ki wandiyagadde twogereko. Is it about family? You can take your time, look for a job, stabilize, men will come, men will always be there, you will get the men. Bonna goyagala musajja yina goyagala ojja mufuna. Embaga ketuuke. Bino bintu byasenga na ojja bafuna. Naye ng'oli asitudde ttu yakedde ku macabaga nti nsitudde ttu. Naye nga mubutuufu agambye nti gy'akyali. Akyali muto. Is it outside family? Is it society? Oh, could it be relationships? Just be commenting a topic yona gyandiyagadde twogereko tujjako tujogera kwano ku the alternative dig talk kushare enganzi the snap talk. You have got to get up pretty early to go do something. We are the Alternative Dig Talk. With our mobile studios, we are redefining TV presentation just as technology is setting the pace. We are blending our approach with fresh, perspectively designed breakfast show, The Mighty Drive, informative and entertainment show, exclusive and live interviews. We President Museveni wadde juzi namulaba apima akawunga kilo 2 tasobola kalya nini bw'aba alya kilo 5 oyannema okuliisa eggwanga ne bwe limundekera. Njagala kwebaza the alternative dig talk etuwadde kano ka Mighty Drive era n'abatuwuliriza bonna abali ku mikutu njagala basaba mugende mu maaso n'okuwuliriza. All given to you just a click away on your phone, tablet, laptop and smart TVs as we are streaming live on our social media platforms, on the road and on the go. We are the Alternative Dig Talk. Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. Tukulikeyo mu kuwummulamuko ate ngenda tandika ne messages zaffe abali ku live ku Facebook mukwano mwe bali kubeerako mwenna abaliko naye nga njagala bategeeza nti gwe atasobodde commentinga naye ng'otulaba ng'oyagala okwogerako naffe studio line yaffe eri 0789 017 0789 017 145 osobola otukubirako mukwano
n'onyumyako naffe n'obeerako oba oyagalawo naawe kweducating abantu n'obeerako nekyowabula ate oba akyoteesa naye bwe tugendedde mu Bulango mbagambye nti bwe tukomawo tujja kubawa agamu ku mannya g'abalangira n'abambejja agatuumibwa mu kika ky'abalangira naye ngaawo tetunnagendawo njagala okubajjukiza nti olunaku lw'enkya we have PLO Lumumba Patrice in the studios ajja kubanga ate ayogerako eri Uganda n'eggwanga okutwaliza wamu so mbakubiriza bamikwano tubeereeko nnyo nga tulaba tuyigire wamu ajja kubanga ayogera ku nsonga ezimu ku ezo ezitunyigiriza ate mbagambye nti muguno omulembe wiponiyo obenga boyo eyina kuba information nga biri buli kirimu kikuli wano ku fingertips nga omuntu wakyogera tugamba tobe bibabyogera ddi akubuuza ne prime minister nga tulaba nti prime minister atambudde n'abanja tusuubiza akasenda osobola okusanga omwana lino mubuuza who is the prime minister nga tamumanyi nsi nabuuza nina omwana yali graduate ku university nga kwa amawulire asoma mbuyi nemubuuza ani deputy lord mayor wa Kampala amasoma gafuna muggulu nga tamuwuliranga nako nga tamumanyi nemubuuza ani prime minister nga mama bambabazi ng'amanyi ebyalubiri yalookingira eri abo ebintu biri awo nga bwe kyali olubereberye bwe kiri banekakakasi nagambe yamama mbabazi prime minister naye nga tuli mu kaseera kakalulu kono akawedde naye nga asoma amawulire agenda kugraduatinga nze kyenkugambye nti tuli mu lockdown nabbanja ali mu kulote wambuli buli omu akyajinga essimu agamba ninze message ya nabbanja ninze message ya nabbanja abamutu baguze ne power bank naye osobola okusanga omwana n'omubuuza prime minister yaninga tamumanyi ajja kugamba Luhaka na Rugunda because kyeyakulaminga tekirimu oba kyeyasoma ku ssomero nti is the prime minister Luhaka na Rugunda kati ye kyeyasoma kyekyo bwe kiri ayo olubereberye bwe kiri batebirina kutuuka mirembe aminya so ye ekyo yakikwata so twagala mwekuumire nnyo mu kumanya nti ate emitimbagano gino gizze ku social media technology yeeyongedde bwe kubeerako nga zino program mu kifo ekyokugenda okulaba bad black nga avuma abantu oba okugenda okulaba omuntu awemula genda ku show eziri educative oyige aguno omulembe gwe amanyi gwe musomesa gwe amanyi kiragala niwe gwe amanyi okuyiga bafumba nyama like musere bweti ametali musupu kwata bukwasisinyo bwoti kimu bwo opposing abana bakoze courses online nawe ne certificate ngene signed bulungi nga amazima byasome byebyo naye nosanga oli nga yateye data we anonya njala kufuma ku wa 7 ayagala kulaba ani apost nga wana Museveni ekyo kyayagala onagamba kufuma wa noob n'anoonya wa noob wali data we najjayo ekiboozi Museveni bamufulumiza mu ggwanga ali bubi nekitandika na creating a fake page n'ayisa so ne bayisa ekiboozi kikyo kitambudde ate no I was surprised nga n'abantu bempe ekitiibwe babukidde ekintu ng'ekyo onaku olwa Sunday ekiro nali ngenda kwebaka omanyi lwawo okwebaka lesa wanga nasina kona mukaaga omanya ndi awo ejja mu inbox angamba is it true President Museveni afudde oba mulisa mu ddwali namugamba nze gwogamba sinakola ki sinayimanya nenkwata akasimu nenkubira omuku sose zange eri nemubuuza nti wamma musajja mukulu bamudusa mu ggwanga oyina ngamba sijja kulimba nakamasa wa mukaaga nga simulengerako kuba wabeera tatamusembya naye asobola omulengera like bwomanyi ezikomboyi zaabwe nagamba naye sijja kulimba nti gyali kuba ebyafu wano bizibu nze asobola okufuluma wano otamanya nti afulumye naye bw'abanga mufulumiza simanyi ate mufulumiza era nakyo simanyi nengamba okifine nangamba naye amawulire lulinga lubuto tegeekweka babanga kituufu abamufumiza mu ggwanga tujja bimanya no need to break basimanyi breaking news nensirika mandi ana kuba ku ssimu omwana ankubira nangamba ssebo tubuulire muzeeyi ne bagaba nange nze ndi bw'amawulire nanga amawulire genfuna yamabulishinga sina kyemmanyi mandi awo omwana mu inbox nanga Facebook nanga bananga is it true nti omuzeeyi ngekulaba nga abaana ba Nuupu nga banase ekiboozibozi ekyo
ngate abatandise ekibuzibuzi ekyo abanupu bali like abantu bosuubira okuba nti bategeera bali credible nti kyankwasize ennaku nti banayafuzi baffe bagetinze tebakyalina ideas zebaguza abantu wabula batandise kuleeta ebibuzibuzi banayafuzi bona actually across the board si opposition bokka naba NRM nti banoonya propaganda talks zebaguza abantu bafite okubaguza idea so kyabadde si kirungi kati tuli awo nga ne government propagandist and sycophants batugamba nti semubadde waali era nkyagenda ku presiding over era mpita ayita ku Facebook nga ndaba convoy abaana bagikwata akavidiyo mbu banayo omufuuna atamu era abantu bagamba abasawo ba Germany mwebale nnyo mwebale ddala okujjanjaba omuntu wafuuna akomyewo kati omu ensonyi zimu kwanagamba bado tugamba sawa 8 aze sawa mmeka si 12 mwanji gyabadde nimugamba naye nyengedde okumva Germany mudashika musawa 2 okubanga ekomyewo ate abasawo be Germany bakola nnyo bwe kibanga omuntu afudde Germany n'akomawo wano ng'alina stade bwatu then abasawo be Germany twali badifuna abasawo nga be Germany so banaffe tuleme kubuukira nnyo propaganda si mulungi nabadde ndi awo ate babuukidde bagamba Muhoozi kati ye mulwadde nnyo and we should not be celebrating twabadde awo Muhoozi ng'atekayo tweet twali awo abantu be bamu nga baleeta coffin ng'efuluma mu chopa ey'amagye nkwegamba batulaga nti Muhoozi ayinza okuba nga akoze eki afudde so nze ndowooza nobody should mu Africa nadda mu Uganda kive okucelebrating omufu though ne waba yakola anyway waba yakola obubi toyagalizanga muntu kufa because omuntu bw'aba afudde tolimuzza so kyovola abantu nti akola ekintu mu busungu nasalawo natta omuntu ate nakyejjusa ate mu Africa and it haunts you for life so tubeere nnyo mu Africa oli newabanga badde mubbi tokata muzira n'ogamba nti tuwonya ogubbi newabanga madde mukimanyi kuba alina famire gyabadde alisa mu bubbi bwe era olwafamire ajja kuba agambe tufiiriddwa omuntu taata waffe tulabirira kuba mukuba kuli alina omukyala alina abaana wano mu Africa celebrating okufa kwa muntu naye nga njagala okubajjukiza nti abaguzi ba evolution of constitutional public land government akatabo kali mu bookshops zonna emitwalo gyaffe giri 10 gikyasitandinze bamikwano mugende mugule akatabo ate nammwe betwawo akatabo ne mutasasula tusaba mu bwewombeefu nga twewombese nnyo Professor Kenyakambya tugambye agatu olukusa asobe program namba gyo basome abakungu mu government betubanja tugambye nti kireka bituuse kana kafuso kamanyiro ngasoba program namba nkwate sente zange mba list mu gisome bwabana abavunaane nze naye nga mbasome ngambe nti minisa gundi nkubanja emitwalo 10 minisa gundi ate betwawa ticket n'akatabo ne batajja mumanja mitwalo 2 because ticket yaffe mwagisigaza so amazima tugenda kujja wano program namba tugirange program ya warut yakubanja kati kinalabika bubi okugamba nti minista gundi oba munabyabufuzi gundi oba kulina ekibya ky'obufuzi gundi bakubanja akatabo mitwalo 10 so tubalusaba nti ate tulina abanene mu government abantu abeyiya tebabanjibwa omuntu gwolaba nti ye ali werofu yabanjibwa waliwo omukyala ya surprising she must be 27 or 28 yagula akatabo and even recently nankubira simu nga yagala akatabo akalala and I'm like young girls are getting interested in reading naye ng'omuntu minister mulamba aganyu sasula mitwalo 10 banayitubanja tetuyomba abagadde rivale so okadde rivalinga yatwala obudde bw'okuwandiika akatabo n'abagala akatabo we can deliver bwabanga Kampala metropolitan kwajika la lockdown entambula yinza okubanga yagota naye wana Kampala metropolitan kati muli wakamukola kimugula obutabo mu so okadde rivalinga kasa okuba ekyenjawulo kwako delivery fee ekyenjawulo naye nga tudelivalinga so tuyinza okugamba nti awoli twagala mitwalo 11 mitwalo 12 oba mitwalo 10 okusinziira distance yo so bwetongera 15 omutwalo 2 togamba nti mwanzibye naye ziba za transport kutuusa w'obwoli because era ojja kulaba nti nawe embeera niwobabuza amafuta ogenda ku bookshop era oba ojja kuwoteese mu transport so twagala mutulabe bubi
nti tuba charginze delivery fee eyo mafuta mwana waffe wa boda aba alina okufuna amafuta naye nga nawe ofunye kyoyagala so tuleke nnyo tulekukuwulira 15 omutwalo kasanvu ebiri ngisente nyingi nnyo okusinga kyokka nga asobodde osasula 10 omanyi bannayuganda beewuunyisa asobola okusasula 10 omugamba akasanvu n'ayomba nogamba ate ani yakuwadde 10 wagibbye because wosobolera okusasula 10 ez'akatabo tosuubira nti akatabo ngenda kakutuusizaako okubigere ntekemu ate amafuta agange nderivalinga akatabo ntekemu amafuta ageesatu ate ne wafutubishi naye kunywa amazzi mu kkubo tozatambula n'otanywa amazzi ate siga kana kasawo akasana ka covid baba kano kayase ate covid yalingange yategedde nti e Uganda kangene n'akasana lockdown nyini programu eno Nakibinge k'ekimbo bw'Omulangira omulwanya muli omukwatanga bamuzukulu wa Kabaka mwanga yagamba mujja kulya n'ebikoola enjala ejja baluma nze kane je mutejja kunumala yagamba enjala ejja baluma mujja kulya n'ebikoola okujjako nga muzizaawo embiri z'abajjajja yatugamba program gyataze ng'ageze Tanzania agamba ekyayambyeko nti Uganda twafunye musisi nti abagwanga mujjo bambe badde bagezezaako so at least advantage tubanga tufunye naye ate kyeyawunyisa eri yangambi musajje like ng'abantu betamiddwa musajje naye mugamba omusisi lulinga lutalo teyawula saalumanya n'alumanya bw'ojja kuweza mbu simanyi musajje naye ng'agenda twala ggwe so twesabira nnyo kibi oyinza ogamba kale ekyeya kijje kijja kujja kisookere wuwo kitte ebisolo kitwala abantu ennimiro efe omuntu yalirowoozeza nti mukana akadde ka covid oba omusana kale gubeere gugira gwaka covid atambula nnyo mu bunnyogovu yaswakira ensi z'Abawarabu covid yayita oba abaddeyo naye si nnyo olwokuba nti bali mu mbeera ya ddungu naye mu nsi ez'abazungu wegendereza nnyo nti mu winter yabakosa nnyo nti tagala nnyo kintu kinyogovu era yensobola kibagamba nti wenyoteze nywa ebibuguma firiji gyewale mu biseera bino bya covid firiji gyewale nti obunyogovu buli akawuka kawulira emirembe nga kali awanyogoga than awabuguma oba awookya so ndowooza tukitwale ng'omukisa advantage ya blessed nti mukana akadde nti abantu bali mu kufa nnyo covid ate mukama agambye kale yadde mwanyiza abantu bange nakakkanya ku busungu yadde omusana gulina abebyala abalima gwo gubakosa naye nze ndowooza guno omwezi ogw'omukaaga wamakungula guno omwezi ogw'omukaaga gamakungula bweba bijanjalo kasooli kiba kizibu nnyo okubajjukira enkuba etonya lwakuba nti sizoni zikyusa enkuba yatonanga mu gwokubiri n'ogwokusatu kati bwe yatonya mu gwokubiri n'ogwokusatu abasaga ne musiga abakola ne mukoola kati omwezi ogwokutaano awo natandikawo kubanga bitandika okwengera oba bulo ne mutandika okukungula obulo bweba kasooli atandise okwengera omucere gwera so kati eno sizoni ogw'omukaaga n'ogwomusana abalimi b'ennyaanya tebabeera na sizoni era ebiseera ebisinga ennyaanya lwakuba nti waffe twabanga nakodyo ewaffe nga ennyaanya tuzima kwa musana era nga tulima mu kisenyi okimanyi buli kumakya kusaawa 11 oba ogenda okufuuyira oba yiika 3 ojja kuteekako abantu bafuuyire ennyaanya n'akawungeezi nti sizoni y'ennyaanya okw'omusana ofuna abakasitoma gwokola n'ebbeeyi okusinga sizoni ngenda kuyitako mu comments zaffe lukwakwayo then tweyongereyo mu maaso omukulu timusiime kato webale kubeerako mutale faluku munnange twasuze bulungi webale ate naawe mutale faluku nkwebaza nnyo nyini ddala nti amazima obaddewo okuva kunaku lwatandika era lwoyosezza eba nsonga nkulu tukwebaza era mukama akikubalire nakuwa nekyosinga okwagala data gwoluteekamu akubiseemu emirundi fukunya amazima tusiima omukulu mutale faluku tukulabangako maaso ku maaso naye oba luliba olwo nenkolako maaso ku maaso nenkwatako mu bugalo oba nenkolako kukukola nga nkwebaza nti weebale okutugoberera n'okutwagala ndoza tujja kuorganizingayo viewers nawe tuweza omwaka gwaffe ogusooka tugakuba n'enteekateeka ey'enjawulo ba viewers oba n'abantu tukyali mu lockdown tukole zoom tubalako face to face
tunyumyemu oba kiragisa bwabanga lockdown etubalabeko abantu crashing ako naffe tuba crashing nange bwabanga sobolako maaso ku maaso ng'obuli ogamba yi Arnold onkuba nkulabeko mwenye nkwe ku kapeeke baketa kapeeke simanyi kyotegeeza okomba ku ttama ndaba abazungu bakomba ku ttama n'abawala bakomba ku ttama kapeeke nange nkuweko ku peeke naye bayibuli egita kiss bayibuli egita kiss muno omulembe tukayita kapeeke no anti omulembe kwonoona naye nga bayibuli ebyawandika bigamba nti namunyogera mu bwenyi nti bamunyega mu bwenyi ogera okusoma mu luzungu anti kyengamba kati olwokuba muli baseegu ne mukyonoona kati namugamba nti ate kisi yekyonona pekiyeyo kati Bible anti kigamba Bible tekita peke egita kiss namunyogera mu bwenyi na kissing ebigere bye bakitegeera naye kati for lwaleero bwogamba kiss olyanga amatego gawawadde olyanga ayonoonye olyanga ayesittaza naye nga ezona zonna the types of kisses depending on what on how on where and where but they are all kisses. It's like love in categories eriyo agape eriyo Arnold agape yebereti ati agape is compassionate bwembanga manyinaze nkusanze nenkwatibwa ennaku nenkusembeza nenkwagala nenkufula sina kindi nenkufula n'omwana wange that's agape love usege naye nga is love jatusomesa agape lunakulala nebyalava lunakulala naye nga twagamba tubagala nnyo tubagadde mwe twagala abalabi bange nga tuweza omwaka gwaffe ogusooka ndoza eriba around August September awo tubasuubiza tugakola enteekateeka okulaba nti alternative digital ewezezza omwaka mulamba nga tubaweereza nga mutwagala so welibanga lockdown evuddewo nga kyasobola okusinkana abalibera mu Kampala mulijja netutuula mabalibera abwere wa Kampala tugenda tukola enteekateeka ya Zoom kerabeko ku screens ndabe ku Faruku afaana atya ndabe ku Kaiso ndabe ku Kisiriko ndabe ku Nagawa ndabe ku Nalubega ndabe ku Musoke ndabe ku Mariamu ndabe ku Deize ndabe ku Karimu Hudu ndabe ku abantu bangi ndabe ku Nsubuga ndabe ku Rogers kwa muri bangi kwega mbalabeko manye nti ono bulijjo ye Mulangira Womalu ono bulijjo like twalabeko maaso ku maaso kuba amazima mutwagadde ba Napoleon bambe banamanya we Napoleon naye nga si Napoleon so twatwaga tubalabeko maaso ku maaso ngambe oni abadda crashingako oni abadda crashinga ku Farida Omulangira Juko Kennedy oni Jeremiah mu kibi bulijjo abadde yekwekeri eweriso ly'omukulu amanyi eriso ly'omukulu eryo byali kwatamu ate bali mulekera no mani yafuna mu kosefu nangamba mpatiramuko naye kwatamu nangamba ate otambuza bulungi tukyalidde kati ate nange babadde bankyaza ku lito ly'omukulu naye ngamba Jeremiah kati nze abadde akyaza nawe jangu onkyaza kati bwe yakyaza kati nange nali mulekedde mugamba eriso lyo liiryo bakyaza bakulu banno so Lenga wamma abalabi baffe abalonje ng'olina birthday yonkiddamu if you have your birthday nga you want I mention it mkwano genda mu inbox yange ku Facebook amanya Farida Bikobere teeka mu when is your birthday bweba birthday yo yancha mkwano leero lwompeereza such that mbeera nkimanyi tolinda nga ndi ku show ate nogenda mu inbox nja kubasibiraba naye bwobanga olina birthday olunaku lwencha birthday ya muganda wo birthday ya mkwano go birthday ya sister wo mwana wo your lover your wife your husband genda mu inbox yange we shall be wishing them the happiest birthday they would ever really want. We can actually offer to call them as a surprise. The way you want is we're just gonna inbox. When njagala okipackaginga gwe I can offer you we can offer to call them from the studio and to wishing a happy birthday live in the studios or we can offer to sing for them a happy birthday song. So mkwano genda mu inbox yange bwebanga inamba iri ku WhatsApp. Bwe tuwishinga birthday message eyo kutemeramu akakakiripuko netuka kuweereza
nokamweleza tomugamba nekabanga surprise kana nakalabya nagamba nange eriyo abantegeera so ogenda mu inbox ngamba amanyago ongambe birthday yani ya muwalawo ya mukwano go ya taatawo mamawo mwanyoko mugandawo oba girlfriend bweba ya weekend oweza kulwokuna abakyala mwekiriranya nnyo boyfriend wo muwereze yo ka surprise birthday. That one we shall even call him and surprise him. Ngomanyi beulisa nnyo. We shall call them and surprise. Tubagambe namwe ba girlfriend before abachala okay ngasi muchala kwa muchala omanyi myaka jaina omanyi birthday namwe ogana kwana buli mwezi birthday ate mogera myaka obuzo mwina tumogera myaka buli mwaka wachikwata bubi ama machiwa eliya ama machiwa enough. How old are you? I'm mature enough. No, a woman is as old as she wants. How old are you? I'm above 18. How can you a woman is as old as she wants. She can either be for as long as she maintains herself to look that age. But it is just weird. Didn't you? Mutwasobola kugamba I am 24 na yenga looking at 36. It is why it's weird. Na yewe kugamba I am 24 I am looking 22. You will even be surprised. Kati nsuwe kugamba I'm 36. Kachinzi yakochi. Kuba kati nawe ngamba. It's because you are a man. Kati njawulo chi. Njawulo. Ataza alivwa. Ntoli musajjaza. Eranza abantu abamugamba nemugamba. By then I was 34 nemugamba 34 agamba. Chumagala okwekuza. Okwekuza nemugamba kati okugambe ti niwemeka what. But at least you would have said you are 27. Nemugamba but it's not me. Nza am 34. Kati wale mbagamba am 36. Wagamba nedda. Mwekuza. Mwagala nnyo muyindiga abantu abakulu. Kati nze ni muntu mukulu. Emusajja mukulu. Kati anyway, and abantu bacha musolwa viewers pate jakuba online abali ebweru baja twega tako online bwabali Uganda tujja kumwaniza abali Uganda abamwaniza bwe libanga lockdown nga covid akendedde we shall be glad so prepare your dancing shoes so prepare jakuba namwe bulungi nnyo jakuba nteekera njawulo mabali berawo jakuba ku Zoom ne ku live shows mujja kuba mugoberera olunaku olwonna so nsubira omwami Woody Williams mukwano webale kubeerako ogamba mwebale kuweereza bannange mwebale tugobera bannange Evans Muyofu gamba thank you Farida for educating the nation. Thank you Evans nange I am so humbled webale kubeerako ng'otulaba Jeremiah Mukibi kwoli webale kubeerako obuuza when is that party tufune Mufunechi September no August between September and August prepare yourselves emyezi batono nnyo tukiraba omukulu Ali Kakembo mukwano webale kubeera aba media challenge mbagala nnyo njogera newombese mukama wange webale kubeera ko ng'otulaba Ali Kakembo leta akalango na yenze nkuwa kabwerere aba media challenge obana omwana wo ngoyagala asome byamawulire tunoonye tukwe namba ya Ali Kakembo bagere ba training omwana wo amazima anagenda okuva mikono gyabwe nga ina omulimu nga teyejusa lwaki yakola choice lwaki yakola byamawulire so Ali Kakembo webale nnyo webale ddala assalamu alaikum rahmatullahi wa barakatuh webale kuweereza gwanga na kutraining abaana ffe tusiima kuba tukozesa ezimu ku products zaabwe tuzikozesa so it is a living testimony of their products so bwe tugamba nti Ali Kakembo mwebala omulimu tuba tetuwekudde kadingidi naye tuba tukijja wansi wa ntobo ya mitima gyaffe naye jamwe osola kalango omukyala Zaina Namatovu sweetheart webale kubeerako ng'otulaba everyday ate twahama Tovu agamba era ne leero taliiwo bambi taliiwo mukosefu nga tubagambye embeera tenatereera naye nga ajja kutereera naye nga saawa zino taliiwo si wakuba ntayagadde naye embeera si nnungi omusabire ddala abasobola okumugulira Katonda tekikola omukyala nabukeera teditenjo mbadde saagala kuddayo mu iyo discussion naye kogirese katuddeyo katono agamba a woman will always be old enough after all we even think better than men that are even older than us. I was told women think ahead always. You find a woman of 23 thinking better than a guy of 35 wherever ate njagala nchaza ku snap talk don't say whatever it is true Arnold things that are true
acknowledge you and say yes, that is true. No, you know, Arnold. No, you can still say it is true. Osanga omwana omuwala w'emyaka 23. Ono guest yo ku snaptalk kati ayina kujja kadingidi nkugamba njaza ku snaptalk. Ebintu bino kwa nabadde ndabasho yammwe. Mnijigiriza nnyo abasajja ne mutuwogerera ne mutukolokota. Atofaayo tujja kukyaza this Saturday. Nawidde nako nga mukolokota abasajja. Ate twabakolokose twadde twogera just ebintu ebige kwa mwana bimayogedde imu nga si ya topic si ya show eno naye nga mpula nayibadde mbyogera kuna sija byogeramu gwogamba nti omusajja alina kulabirira omwana we from A to Z. Yes, where is the lie? Obuvanyisa bw'okuza omwana tebuli mukono gya musajja yekka oba mukazi yekka. Omwana w'abantu abo era nze nenyanya abasajja. Omusajja buvunaanyizibwa bwe okulabirira omwana wo Arnold. It is your responsibility to take care of your children. Abasajja mawafudde kaduuka naye katuve mu snaptalk. Tudde ku show eyo snaptalk eyo topic endala nnyo tudde ku show kuba tunagenda eyo tugenda kuvugulamu programu y'abandi ne batugambye okukola tudde ku yala nnyo so musasi yebadde by the way so ko comments abo. Bamikwano wamma bali ku live yaffe ya Facebook mwe bali kubeerako nga mutulaba. Sometimes twogera zino topics ezikwata ku muntu w'abantu obeere involved nawe. Mukwano kwate simu yogera mu inbox commenting what do you think? Batukenda ku simu. Omwami Aseya Dennis yagamba mu Uganda buli kimu kisoboka. Liwo badde oyogerera ku ddagala ba UPDF okugenda bafune contract ate akadagala ka COVID. Kabade ka mutwalo. Kati ka mitwalo 3. Era obanga batuna kagula. Kati mu pharmacies kamitwale sara ate kati sofa pharmacies ziri 2 ezikaina emu eri kumpi ne Mulago Cancer Institute sija jupya kalango kitegeera naye nga sofa UPDF kitegeeza National Drug Authority weba tena kakiriza lwaki ate UPDF yapikiza arm of government yapikiza interest kitegeeza kali effective bakizudde ndikakola so ne bakakera ku machango bude bukyali bakatunde baguze kubeeyi obuseere ya okay si UPDF ndyakatutte no temunkwata bubi naye omu ku bakungu mu UPDF sagala munkwatinga obinti ejeri ya UPDF nedda omuntu ng'omuntu mbu yakatutte yatutte contract eyo so temunkwotinga nti UPDF ejeri eggwanga nedda si jeri eggwanga naye omu ku bakungu mu jeri eggwanga nga munene ye yakutte contract eyo na era tebakyaguza mu kinoomu so kati nawe ogenda ku pharmacy oba osubule ku oyo kubona badde ndaba notice nga factory etegeeza abantu nti bannange tetukyatunda sekinoomu oba kamukamu naye musange wano so n'enamba y'essimu ne bagiteekako. Koja wange Frank Mubiru nkutumiddeko nnyo webale kubeerako sweetheart ng'otulaba nkwagala nnyo ntumireko muzeeyi wange ojja tumiranga programu ewedde gwe ngotumiddeko ojja genda kugendako mu mannya agamu agasinga okozesebwa mu kika ky'abalangira abambejja n'abalangira erinnya erisooka ye Baleke oyo mulangira so kati bwebanga obaddeyo oli Baleke naye nga toli mulangira Baleke ono gwe twakyaza football boxer ndayimula mu kati no omanyi kati obuso bwajjira amanya agamu gawulwa ga Lugero kitegeera nti kati ojja kuwulira linyanga Baleke Lugero Baleke ne boogere linnya lirimu kitegeera Baleke boogere Katonda ajabba disprove them Baleke boogere so linnya lya Lugero naye linnya mukuba ey'Olugero gwa mukopi okay gwa mukopi manyi ntenye okutegeza abantu nti ekigambo mukopi kiva mu kukopa twako fa abantu ba bulijjo tukopa abalangira kati gwe omukopi eyakopa abalangira weyita Baleke oba ogenza mu Lugero naye omulange bwe weyita Baleke ye mulanga oba mumbejja okusinziira bwaba mutumye erinnya kuba kati abantu tutuma abaana abawala tumatuma amannya gaffe ag'ekisajja so ono Baleke si mumbejja naye Baleke ow'Olugero olw'embeera gye bamusaliramu ne byayitamu n'afuuka Baleke boogere luwedde omu ku bambejja oyo luwedde aba mumbejja ab'ekibulala
jakubuuza luwedde mubuuze mubambeja b'ekibulala oli mumbeja waawa wabadde omugamba tumbeja w'ekibulala naga nvaako nze wekibulala so tujja kujja tubabuulire lwaki abambejja abamu tebagala kubayita b'ekibulala ate abamu bagala kubayita b'ekibulala so buli muntu alina attachment nansonga lwaki tagala kumuyita weeno oba weeri ate soko eriyo yabadambuuza nti naava ne saava bambejja n'abalangira nedda naava ne saava taba mumbejja naye abamwana wa mumbejja abamujjwa mu bambejja oli amamwita saava oba naava omanya maama we amuzaala mumbejja so taba mulangira so n'olw'ensonga eyo nja kubuuzaako taata wange Ssaalongo Ddiini Lwowasaava kutumiddeko nnyo munnange mukama akuteeremu obwangu mu ebyo byonna by'otuusaako engalo abiteeke mu balaka era mwebaza oyo Ssaalongo Lwowa Ddiini nti bambi webala omulimo gw'amawulire gw'okola amazima y'omu ku ba few investigative journalists betulina mu ggwanga era byayiseemu Farida batono nnyo abiyiseemu era batono nnyo ne basigala ku mulamwa abasinga agenda okuvaayo nga ali compromised ng'atidde naye Ddiini Lwowasaava atunula mu kamera ng'agamba nti weebale nnyo weebale ddala omentalinza abaana bangi otrainiza abaana bangi ate oyimiriddewo ku lwa profession ate naawe ng'omuntu olaze professionalism so Ddiini Lwowasaava Ssaalongo omwana w'omumbejja tukwagala nnyo ffe wano nga ku the alternative digital bambi genda maaso ng'oweereza eggwanga n'okuweereza amawulire agataliko kyekubiira amazima nze be bamu banamawulire abatono ennyo lukyalina mu ggwanga okay ayinza okuba nga alina obunafu ng'omuntu tomanya gyatambula tubeerayo ng'omuntu omulala yenayina tebibulamu naye ffe nga abakuzeeko naye bwe kidda ku professionalism Ddiini Lwowasaava we salute you omulangira kigoye weezinge kigoye weezinge lugero okay kigoye weezinge kiba okay alina ibina history yakyo naye mu mbeera ya bulijjo kigoye weezinge kiba kitegeeza byokola bizeemu obwezigolo okay tebitambula bulungi byekuttemu so lugero omumbejja kigoye mulangira omulangira kigoye n'abambejja babatuuma kinakugambye nti abantu bayonoonye amanya nti otuma omwana wo Mukose naye nga Mukose yali badde musajja kati waffe nosanga oli natuma omwana namukose naye nga namukose ewaffe nze nga Mukose sina kutuma namukose mwana wa mwana w'abakose omuwala nti Farida bw'obeera Mukose n'ogera n'ozaala mu kika ekirala omwana omuwala gw'ozadde osobola okumuyita namukose kitegeera naye kati ebintu byakyuse batabudde amannya ffe waffe omwana w'omuwala ewaffe abalumbuye ewaffe bamukose bw'ozaala omwana omuwala bw'azaala abazaala lumbuye ono gwenda oyo si waffe idi yaffe yagamba nonya amatu galumbye sigalaba naye simanyi naye kyekisa kugamba nti ewaffe lumbuye ewaffe Busoga lumbuye abamwana abamujjwa mu bakose ewaffe ewala simanyi naye ngamba ewaffe omulangira omu bamuyita Golooba naye kati Golooba n'abatali balangira batandise kutumba Kayondo Kazibwe kati olaba kati nga Kazibwe ojja kwesanga ab'ennyonyi Kazibwe ono waffe mulangira Kazibwe Bashir wanyonyi era Kazibwe abakojja wange bakazibwe babakojja wange okitegeera ate ojja kwesanga nti ate amanya g'ab'ennyonyi bonna gafaanagana ojja kwesanga owana Muŋoona owana Kinsige owaŋŋaali nga amanya ono ye Kazibwe nga nawali ye Kazibwe ono ye Ssennyunga nga okitegeera ng'amanya geyitamu so tusinkanye naye kinakugamba okusooka nti ate kabaka jjajja kika kya nnyina kati bakera ku makya kabaka n'asiima n'atuuma erinnya lya kojja n'etuuma omwana official aba alirese mu kika ky'abalangira so kati bw'abanga Kazibwe nga Wanyonyi naye ng'ate twakifunyewo kabaka ow'ennyonyi then tekiba kipya
oba tulina kabaka nga ashalinga amanya n'abennyonyi chwa oyo taliko kabuuza gobango goloba gomotoka jemba juma naye juma ye ya double j nti juma ni juma oweddini ate nekyala juma kigambo bw'ogamba ekyeddiini kigambo kya Luwarabu ekitegeeza Friday so abantu abasinga batuuma ebintu bino nga tabamanyi naye juma tekina juma tebayita juma isi juma naye lwakwati kati ffe waffe naye nga Friday mu Luwarabu bakiyita juma so kati ate ono juma ndowooza enjawulo bagifunye kaviiri kawaga kawuuwa kayemba kayima kayondo kazibwe kayemba kibooli oli abadde kayemba kayondo adeyo kayemba kayemba sinnamulaba ng'ogambye kayemba omwise kayemba mubalanga temulimu kayemba abanga gyali mbale simumanyi naye nga ye kayemba tulina kikumbi kikunta kimbugwe junju juuko kagulu kajumba kati olaba juuko eriyo abeddira emmere abeddira batuma juuko ekika ekyabansereko kya mutumba ekika kya abo nabo batuuma bajuuka abeddira emmere bwenabajuuka ekika erinnya yakyo kuba ne gwenalibuuza mukiibi tabitegera bino abambejja tulina batanda batenga kitengo lujayo bamuyita batanda si batanda mpologoma batanda ayina n'olugero batanda bezaala like batanda nabadda nabisaalu nabiwemba nabweteme nachwa olina biwemba nachwa neno nechwa ni nachwa okay nakalema nakamanya nakayenga nakigala nakimbugwe naye nga bangi zansanze ndagire nkizi yalikula litya nkinzi kwa litya double I muberamu N nkizi eri nkizi lumansi Omulangira lumansi lumweno luswata lutimba luyenje maganda Bamulangira kati kyewunyisa olaba kati nja kuwa kyokulaba kati maganda kasa cross ne busoga eriyo maganda nga naye Mulangira kinagamba luli mu kusooka nti ojja kwekanga ne maganda we busoga Bamulangira ebisoga tulina ebika by'Abalangira 11 ebika by'Abalangira n'ebika by'Abalangira 11 ebika 5 bivaamu ky'abazinga kitegeera bino ebirala biyambako buyambi soko educating ebika kye bivaamu ky'abazinga tulina abayise engobi tulina abayise mena tulina abayise kisige abayise mena bedde tulina abayise mena Balangira koza Abalangira tebeddira baba bedda kati fugeza nga abayise bagambe Abalangira tebeddira sibe Buganda agamba yesoyo mbale saga kugenda nnyo nga nja kubuzaabuza sibe Buganda abebusoga beddira kati nga abayise engobi beddira mbuzi ogambe nangobi ze nangobi naye teseddira mbuzi kati omanyi okubuzabuza okuva kati gwe erinnya bakuwa eya nangobi siri akika ekyo nti bakuwa jjajjaawo omukyala kyeka eriyo jjajjaawo yamuwasa kati omukyala wampisa nnungi omanyi waffe obusoga tulina polisi bwewasa omukyala nga mulungi oba ke maama wange bwemwagala ennyo mubbulamu erinnya kati nze muwala wange Amathia Elizabeth Mukose nakyeyune nina mutuma nakyeyune kwa mama wange waki manyanga mazungu kitegera mutuma Amathia natuna asobola okogera gunga tukaddiye yes Amathia Elizabeth
nakyeyune Mukose nti nakyeyune lya maama eyitirawo Lisa era abasinga bamwita Lisa kitegeera nti olwokuba lya maama nakyeyune naye ate sikulembeza nnyo okubuza erya Mukose kitegeera ne Amathia simuyita nnyo kuba zungu nnyo lyaffe lyawakana mu bitabo naye waffe awaka asinga kukozesa Mukose nti ebusoga tutuma abaana amannya naye nga siga kika ekyo era wasinze okubuzaabuza n'owesanga nti ekika kimu amannya agatali ga kika ekyo so tulina okuddayo ku nnono naffe ababitegedde tusomese abaana obuvu obuddo n'ennono so kati gwe nangobi naye nga toli mu mbejja era bali bwonga toli mu mbejja nenzijukira neŋŋamba naye omumbejja wa Farida gwe mmanyi muto wange afuka ddi omumbejja Omulangira lumama nkutumiddeko Farida afuka ddi omumbejja okay niwankole wesa kimbejja kuba by the way era mbagamba manyi talina musajja era tanoonya naye alina obuzibu yayisanga mumbejja saka anajanga apaala mwanyinaze yayisa kimbejja wama onoonya tuna mu kamera mwanyinaze onoonya sinoonya naye nyino ati ngambe tonoonya lwaki ugambye nti okyali single but officially yagalanda newolipita nogamba nti baaba nti wangi ono omulaba nti tuli mu nteekateeka sijja kuddamu kuyita single nobanga onimbye nze nyawo kyejjeko ngambe nti baaba ono bw'osanga n'omulala nkube empi naye ono gwe nkuleetedde so kati abantu babuulire onoonya tunoonya Princess Kaiso nkutumiddeko naye obadde oyagala nkugambe onoonya tunoonya sinoonya mwewuliddeko naye kansuubire twetidde katale wayinza obanga gwolina akumalira budde ng'ate ate abamala obudde tunaabalabira wandigambye nti noonya eriyo ndaba nina gwendaba nti in case it goes wrong okyasobola okudda nti era kati ngambye sinoonya naye ate ngambye sinoonya naye siri mufumbo biningi era nsobola okudda naye nga kati nnoonya nti tawutambula nga tuli mukubo nga nkyamulaba nageza okumwetegereza obulungi nga kati nkomyeyo mabega nkima omulala nga quality tezituukana so bannanga abagambye tanoonya naye alina gwalaba beeraba so gwe mukodomi wange wabanga bakulaba ebanga bakulaba gezaako okulaba nti okola ebintu ebyo ebinakwesa promotion enakuleeta ewaffe nkulaga wamusee kasimu nkukulemberemu nkukwasa enkoko ate enkoko tojja gikwasa nze ojja gikwasa Rashidi nti mukola Rashidi omwanyoko wuuno era muto wange Rashidi nkutomeddeko sijja kukwata nkoko ya Farida njagala gwe abagikwata kati nze nzije nkupininge nkugambe nga nti Farida yakoze kino nga ndopera kubanze sagala kusala misango kubona Farida nyina nkwana kibooko nze wange tejja kubeera sala misango tejibula kale kankubulire mu bufumbo bwonna naye ku basajja b'ennaku zino abeewusa era emisango tejibula n'abedda lwakuba nti enkwata y'emisango ya kintu kikulu nnyo nga bayita abantu tebawa buko kitiibwa from nowhere yakubidde nnyazaala bwe muwalawo nowhere atinebwa nogamba abasajja b'ennaku ntibakyawa buko kitiibwa anti zeze nono ezifudde edda ankunyumizeeyo ka story bwe nali ku campus bano abalenzi ab'olugezigezi akwata mu simu yange ajja mu namba ya maama wange oba nali nzungira wa ng'akubira mami I had gone nali ngenze jinja nga sinatuuka waka so kati when he called my phone nga sikwata so he calls my mom abuuza oba ntuuse mami yamudisqualify ngirawo naga oyo tasobola kubeera muvubuka wa mpisa kikiriza kigane from that day yamudisqualify ngirawo nagamba oyo he does not qualify aina akamanyiro tojja mumusobola and she was right. From now you cannot call your nyazaala kusimu like anyhow. Abantu bawo abuko kitiibwa abasajja b'ennaku zino which is not good. Yadde nyazaala wo kale muli bamukwana naye muweeko kagaapu ako nti oli yazaala mukyala wo. Nali ndaba program emu ku TV nga omuvubuka ali mu maaso ga nyazaala we. Nga mwana tena mpisa wakuzotya muwalawo. Nga mwerezeeko bwati. Nengamba ensinga eweddewo twatambulanga ne mame kati bino nno oluganda olwewalako ye kati nga ina muwalawe nga yafumbirwa kumpi naye nga bino ye nganze bwe nakula ina kawala kange like sikange sinza akazaala n'omukuzanga omwana wo
si yamukuza just bino mwesanze ku kyalo ab'ekika nekikwatira yo obeera muwala wange naye nga bw'asanga bba oyo omukyala ng'amubuuza ng'atudde ng'atunudde eno ebbali kati ate nga nze ndaba bya kisiru ate gwe obuuza ali eno ate gwe otunudde eno omuddamu nga kati bw'aba akukongoola mutasobola ebyo byammwe ate kati omanyi lwaki ng'oli mukoddomi otomutunula lwaki kyajja bwe kityo ezimu ku nsonga lwaki ewaffe naddala ebusoga ne mu Buganda wano lwakwaki kyonoonese tetwatulanga mukoddomi mu maaso bw'ayinza okwegomba edda baawasanga abaana nga bato omwana myaka 16 17 ne 12 najja okulira wano mu maka nga mulesenga mukyala kati nasanga abakyala bakulu nabakuza abakyala bakulu namutraininga kati jukira bwobanga omulenzi wafuna mukazi wo oyasooka ng'olina emyaka 25 nga wamuwasa wa 23 tetegeza bw'onaazaala omwana okutuuka nga wooleza emyaka 5 omusajja mutabani wo naye aba awasizza agenda kuleeta akawala ka myaka 18 kati ojja kategeeza maaso ne kulabako kalina obuuso obulungi obuyindo so before you know it tandisa okwegomba mpola okoze ekivve ng'ofuuse bano abasimba w'oluti mu mulyango wosanga efumu omulyango manya taata wo ndi munda so nti okwewala ebyo byonna ne bakizimba nti tolina kutunula mukoddomi wo mu maaso nze olaba mukyala wange ewaabwe tewali nnyo buko naye kubuli amazima era yatukisa nagamba naye anti ennyo biki nze amazima emirundi gye mutuddeko mu maaso mitono ojja kwemulengere nemanya ti mukoddomi wange okay mumanyi naye mubuuza nti mutume mu maaso era bw'ajja bw'ati nga nze nkyuka tunule eno agamba olyota mwana wange kunze gye ndi maama naye nga maama gye ndi maama ebyo mami yabikola ye ambuuza ntuwulidde nasooka okiraba nagamba waliwo kikyamu ono tali mwagala wagazi kati mbu mukoddomi we naye atula atunudde nokulyotya emugamba agenda kuzina oyogerako olyota mwana wange kunze gye ndi maama olyota no maama muli muti eyo naye nga simutula mu maaso naye abenaku zino okyalina eno nezedda abenaku zino okopa si kubi naye tukope ebisaana abenaku atula ku ntebe nyazaala ali wano nese omwana ali wali lwakuba nekirala nti ebintu byedda byatumalanko ennyo emirembe nabyo nga birimba for example edda omukoddomi nasula nga mukasolya kekamu naawe okay byalingawo ensonga nti lwaki basula nga mukasolya kekamu eriyo obudde obw'ekikulu timuyinza okusoba nga mama wamwe ali mu nnyumba yeemu nammwe ekitegeera so wabeerangawo bwe mwakyalanga ewammwe nga mulina kusula era mukusharinga buli maama actually toli suppose kusula ku buko ewa muwala we gyafumbirwa toli ekituufu kati byalinooneka naye nga mukuso edda toli supposed olaba ne bwe bambaga nga muwala we bamutwala bazze okwanjula maama tojja ku mukolo mu maaso obeereyo bakweta bulese ebirabo byo bakubulya buuzi obulya biwulire tenda okubeera ku mukolo nga muwala bazze okumwanjula tolina naye enaku zino kati weekanga omusajja ennyumba kalina balina mulimu ebisenge 15 kati kaba kasolya akakamu tukitegeeza ne bwajja n'asula ekisenge ky'abagenyi ne bamuwogenye mutya ne mulekana mutya like kyengeza kugamba ne oba ogumugedde kaanako maama tamanya nti obogedde akaana kitegeera mama tamanya nti obogedde akaana so kati olwokuba nti kubogera kulekana like wakana kaizo kakujja nabyo tebabyagala kubuko no like kyengamba tekiba kirungi nnyo muko wabu yadowa walukali kali ono edokozi nga bye wagulu yabugula kitegeera tekinyuma nnyo tekiba kirungi naye nti enaku zino edda mukoddomi otomuvuga ku kagaali bomba musharinze ekintu ekyo ajja kukwatako obuko enaku zino mmotoka bwe bavaani gwavuga atudde eno so waba tewali nnyo so nze ndowooza tuddeyo ku bulombolombo nennono tulabe wawe twawoolерwa era tukyatutereeza tukope ebirungi tusule ebibi amazima tusule ebibi kuba kati eriyo ebintu amazima ebikolebwa n'ogamba edda kankubulye nga tunaateka okumuzikasho nti kubayitanga okukyala Obuganda twabanga n'emikolo egi okukyala ewaabwe w'omuwala Obuganda tulina emikolo egi nate ekigambo okukyala kimalengayo bulungi okukyala mu Buganda kiri ekintu kimu
buli ola bugenyi agenze ku bugenyi okukyala kyanga ekintu kimu nyine bwoba mu mwezi tudde wantu ngena laba ko okukyala kiri ekigambo kimu yesalo bamugamba nga ono mukyala nti otufunye mukyala aze kukyala bw'oliba n'empisa ennungi alituula bw'oliba n'empisa embi addeyo ewaabwe okukyala kyaita okukyala nti oyo mukyala aze kukyala ajjanga aze okukyala bw'oli mpisa obulungi alikyaluka naye okukyala kwaberanga Buganda twabanga n'emitende esatu omukazi okufuuka owuwo omutende ogusooka kwaberanga kugenda wa ssenga senga n'akulabako n'akusiima then n'agaana n'agulira mwannyina n'agamba baaba oba muto wange mwala waffe twafunye omwami naye badde basaba bajje obalabeko naawe kati okulabako taata okulaba ku taata n'agamba nze okujja ewange bajje n'ebbaluwa omwana nga yali asoma bajje n'ebbaluwa ya mitwalo 10 fine kuba yamujja mu ssomero bandeetere kanzu yange baleetere mama waabwe gomesi bamuleetereyo okitegeera then kati mmwe bwe mugenda olina okugendamu n'abantu kye bayita okubanga okutta ekyama kati omugera okutta ekyama ekyo wemanya nti olonda mukwano gwo Jeremaya ne Nomani mukwano gye nnyo nfanfe bw'otwala abantu nga 3-4 nti singa mutuuke ne bagamba tuli basezi tuli abantu nti Nomani ajja kikwekanga ekyama ekitegeera wamugeza okutta kyama amanya nti omukazi gwe oyo baba basezi naye nga kyama bamuli asooka kyekyo ekyama kyemuse kyammwe babiri n'abo ab'omunda ennyo yensoje bagendanga abantu batono nnyo naye olwaleero okoledde okuta ekyama era ekyama gye bakusaya ana teyansa surprising bano obwafe yennyini nga kulinga kwanjula nabivaako abantu tebakyayawula kati neŋŋamba amazima abaana bazina nabuuza kukyala omuko nayawula neŋŋamba bali ku muko omuko nga yayawula omwana w'obulenzi ali gye bageze kukima omuwala ayawula mbaabe omulembe gwalikoomnati wasenga kabe wasenga kabe waki tolina kwawulira ku buko tuna kukyusiza ku bukongo ye tweyanziza lessons Mukose Arnold Anthony kabaddeka nonno kanyomero kalungi eri agwe munange abadde atulaba okusazeewo ki fe bagambanga mba olina okuwandiika leeta ate ne bagiddamu bataata obakkiriza so mba mikwana abawala babaddeko tuyizeemu kye tuyize naawe omwana omuleke okubanja ebintu ebingi ate tulina bye tubanja ebyo biri leeta nakaniyo topic yo Arnold ojja tusanga ku Snapchat tuwogere omwana omuteseemu ki okusaba ki tunga tumaliriza obudde butulese ekyo baba bufumbo olwokuba kati babagulanga nte Arnold obadde mulungi olunaku lwali webale kubeera cooperative webale kubeera na ideas ennungi webale kubuulirira abaana bawala n'abalenzi okutwaliza wamu omukulu Jeremiah Mukibi yatudde mu control room y'olunaku lwaleero webale kola mukwano ate tumusiime kato watuvuze n'atula ne ku kamera bamikwano mbadde bakozi balungi olunaku lwaleero olunaku lwankya tulina Pierre Olumumba teweerabira essaawa ejja kuba emu ey'okumakya paka ssaawa 3 bulijjo Facebook page yaffe eri The Alternative Uganda mukwano beerako ssaawa emu yennyini tujja kuba tuli live tujja kuba tuli live ne Pierre Olumumba Patrice Farida Bikobere is my name. See you tomorrow same time.